Basone banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga temuvaako ku YouTube channel yaffe. Webale mbane mwebale nnyo mbebaza abakyala abaami abe Saudi abe Dubai UK bane ndowooza mu lulimi olufuutifuuti tugamba oba obudde bwe bungi mubeera ku YouTube yaffe temutuvaako. Bane labono wansindikira message banange ndi live tetunabagenda live oli lwaki otulimba tubaletedde omugole ono omugole ndowooza namwe mwerabirako nze kyamazima kiri nti byampeddeko amannya geego ndowooza olaba kali nawo tebannabamukolako tebannabamukolako waliwo abadambuuza nti kati agenda faanana atya nga bamutaddeko makeup tebannabamukolako ndowooza olaba nengoye ali mu ngoye ze eza bulijjo kati mugenda laba omukolo nga gutaanise ng'ataddemu ate nga womanyi nti lubale w'omulamu tasamirirwa akamukwasa omusoga kayita akadokooli atubulire ku mannya ge gyenvuddewe kikyawulira ku lunaku luno oba awulira ssanyu oba awulira nnaku oba baamukase nakyo tukimanye. Omugole mbadde nsaba otubulire ku mannya go. Amanya gange nze Nasasira Viola. Nasasira Viola ayina erinnya lya muganda wange era ndowooza nagamba abantu bonna nga ayinako akakwata tuba balungi ndowooza owulira ate owaise nemekwewaana tuba balungi naye mwebale kunyuma mugole webale kusiima okimanyi nti onyumye mbadde simanyi gwasoso kinga naye nga nkulaba oli muwombeefu onyumye otaddemu mahwaiti kwegamba ndowooza n'omutima gutukula owulira otya ku lunaku luno? Mpulira bulungi nnyo olunaku luno nalululindirira dda era Katonda mwebaza nti ndutuuseeko ndi musanyufu nnyo ebyensusso kaakati nno awo wensabira obeeko kyotugamba mwatandika mutya abantu baleko baagala okumanya mwatandika mutya era watandika otya yeyakusigamu ekirowoozo ekyokujja mu bakadde oba gwe wakimusigamu ate tukimanye tulabe. Twali twasomanga naye ku ssomero then nga ku church era tusaba ffenna ne twesanga ku church nga tuli mu worship team ffenna wamu awo gye twasinkanira then nagenda ebweru ne tuconnectinga nangamba ayagala kumpasa ne mugamba kansoke mbuuze mukama ne mubuuza nakindaga nti ye mwami wange omutuufu nange nengamba lwaki mpakanya Katonda nenzikiriza lunaku lwaleero. Ndowooza owulidde mu byonna byayogedde mpuliddemu ekigambo kya Mukama. Yabuuza Mukama kati wobanga oli eyo ng'olina kintu kyoyagala obanga waliwo ekintu ekyagala okujja in your way sooka obuuze Mukama kituufu oba nedda. Sooka obuuze Mukama ezo sente ze bagenda okuwa ntuufu oba nedda. Wabanga tonabafuna ansa sooka ozisindike ku simu yange onaamala ofuna confirmation nzikuwe naye nga sooka weebuuze ku Mukama. Ndowooza olunaku lwaleero bannange era ow'omukisa akakuba gye kali katini era nga omanya ak'omukisa omanyi ekintu kiba kirungi naye wekisuuka kiba kibi naye katinitini kali awo keek'omukisa kamala bumazi. Kati omwami wo ayitibwani oba gwe nga gwe omuyitaani oyinza okuba nga erinnya abazadde be lye bamuwa nga si ly'omuyita. Omwami wange muyita My King erinnya lye namuwa naye nga abazadde be bamuwa lya Victor Ziwa Benjamin. Kati ekitegeeza gwe wabanga kingi wo ekitegeeza oli queen we. Kituufu nze queen we. Ebyo sibimanyi nnyo ebyo ebyobundi kale ebyomukwano mbimanyi kuba njagala nnyo maama wange maneja wange yasinga obimanya bino naye nga bannaaye mwebale nnyo mwebalirira tuli wano nsangi bane omukolo gwababedde omukolo bagutaddemu kye bayita mane omukolo bagutaddemu kye bayita siringisi mugenda kulaba bataddewo zitenti ziri ze mega badijja bali professional
nga tebeerabidde mu kintu kyonna kye basobola okusokola tebasoose kwerabira ba professional bakatumwa abali professional aboogezi yeffe era munnaye twekubira akalango mutuwe emikolo mutuwe ne ku ssente ate owaayi naye omugole muli owulira otya bazadde bo basibirira obagamba ki obeebaza oba tebalina kye bakukoledde nnyo? Bazadde bange mbeebaza nnyo okusingira ddala taata wange Mwami Muhumuza Emmanuel, Director Buganda Kumbucha. Mwebaza nnyo byonna byankoledde omukolo guno okuva we byatandikira. Abadde taata jendi omulungi, abadde senga, abadde muganda wange, buli kimu kyonna abadde buli kimu kyange. Nebaza ne maama wange, nebaza nina bamama babiri, nina Twesiga mu Evelyn ne Jovia. Mbebaza nnyo buli kimu kyonna kye bankoledde, Mukama abampeera omukisa era nga mbasuubiza nti sigenda kubaswaza. Ogenda kufumba? Nja kufumba. Ogenda kuboobeza ettooke? Nja kuboobeza ettooke. Kano omugole kano kafuba biri. Waliwo omuyimbi yayimba akayimba n'agamba kyojja kirya nawe naabeewoze kati watya ofumbye emmere yo n'ogiboobeza n'omulinda nga angeze yagamba ali mu kkuba gy'ava ku mulimu nekituuka saawa ofumbye saawa nga bbiri ekituuka saawa 3 tanatuuka nya tanatuuka 5 tanatuuka 6 n'ogenda mukubira ng'essimu yeri bizi. Owulira otya? Mpulira bubi nnyo naye ate kisinziira omwami wange mwesize ntya. Bwe mba mwesiga of course nsigalawo n'enkuuma emmere eyo mpaka lwadda. Kitegeeza wakoma kwangeze kusaba nga musanga oba osobola omukaka n'omugamba ojja girya nawe naabeewoze nze sitegeka n'otalya. Ebyaffe si bya mpaka bya mukwano. Ndowooza owulira ebintu tebyetaaga kukaka omuntu buli w'omukaka obanga amwesibako naye katola bonna beeyagalidde ono anyumye tugenda laba omuko naye kwegamba bonna babedde tumpulidde nti dadiwo ye Director Buganda Kumbucha. Ye Director Buganda Kumbucha. Nako nazo sente tuzifunye kuba kalamu tugenda tukakuza naye nga bannaye basebo ne banyabo abalemedde ku YouTube channel yaffe abagyesibyeko kankitwale nti mugyesibyeko ate era abataagala kunyiiga kubanga okimanyi nti oba toyagala kunyiiga olina kubeera ku YouTube channel yaffe netukuleetera abagole netukuleetera buli kimu kyoyagala. Basebo ne banyabo esera tufokasinze nnyo ku mikolo era tukuleetera nnyo abagole abanyirira abagole atadde mu mikolo gyabwe ssente. Emikolo mugiteeke mu ssente. Juzi twabadde ku mukolo sijja kwogera bindi. Nsigadde nze Lito Man Uganda nga sinaba kusiibula akatalekeka. Omugole bubaka ki oba osobola obuyisa mu kayimba oba mu bigambo bw'osindikira omwami wange? Obubaka bwe nsobola omusindikira nti mwagala nnyo era nga muyita juice wa mango. Keka akayimba Karema n'amakula. Juice wa mango kanyirira kampisa enjo. Ekyo kimala bumazi naye ate ogambye juice wa mango omuyimbi omu era yayimba n'agamba siri muyembe nti oba oninda kwengera olimba kati ate oli juice wa mango. Nze oli juice wa mango. Oli juice wa mango ayinza okukola ye muyembe nga yayengedde dda kati nga kajuice kavaamu simanyi. Nsigadde nze Lito Man Uganda webanyo walira mbadde nkola n'aba Media ngali mabega wa kamera Bismarck omanyi tayagala mwogera nnyo mu kamera naye nga nze nkwogedde ow'ekirevu kye nsigadde ne manager wange manager Muswa yaman mutuwe emikolo enamba z'amasimu ziyitakaako mwebale nnyo mwebalire ddala.